Alright, ETV Uganda, Ward XP representing Jonaje Musinzi okutulaba. Thank you so much. Abatulaba nga musinzidde mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Alain, Ras Al Khaimah, abatulaba nga muri Oman, Kuwait, Yonao, mu Gulf countries. Thank you so much for watching. Abatulaba nga muri South Africa, thank you so much. Abatulaba nga muri mu Europe, Scandinavian countries, na UK, abatulaba nga muri Canada, abatulaba nga muri United States. Thank you so much for watching. It's yet another day. It's a blessed Saturday. Mwina abatuse ku lunaku luno, yoga mwebaze Mukama Katonda okutuukayo. Tusooka n'okusaasira abo bonna abafiiriddwa, abafunyemu obuzibuzibu in the course of the week. Naye twebaze Katonda olwaffe abakyaliwo nti tukyali balamu. Olunaku lwa leero neera ndine muganda wange yekolera music analyst, tugenda kubanga atuwayawayamu. Ward XP gemanya, ETV Uganda gwe mukutu, omuganda wange nkwaniriza ku mukutu olwa leero. Sanso okubeerako nammwe abalabi ba ETV omulundi omulala. Abawagizi bange mbadde muludde okumpulizaako, mbadde muludde okundabako wano. It's been a long time naye nga ndabika nkomyewo. Tukikwasaganye kansuubire nti buli omu bitambula bulungi era abakristo njagala okubaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'essanyu n'omwaka omujja gwabeere gwa mirembe. Nawuliddeko nti abasama baakomyewo, beeyi y'abakazi yalinnyemu g'olina mukwatire ddala oyite mu nnaku enkulu. Beeyi y'abakyakazi yalinnyemu etya muzeeyi? Yalinnyemu bw'oba obadde owa munnoowo 1000 n'asiima na nnyonnyo. Sama ateekawo kakadde ate n'awaayo ng'abusine ku nsingo nti mami katono nnyo naye tugenderaawo. Yes. Weewaawo. That's where we are. Weekend amawulire mangi. Agefuze week. Tugenda tandika ne mwana mulenzi Fresh Kid. There was a change of management from the Texas management to MC Events. Weekend ewedde lwali lwa mukaaga, ekibaluwa kyafulumira ku mikutu gya emitimbagano ku Facebook nga kiraga nti mama wa Fresh Kid ne tata wa Fresh Kid, Fresh Daddy, bavuddeyo ne bakola endagaano ne management company empya eya mwami Eddie Katende owa MC Events. Era nga ekiwandiiko kino bakikolera mu baana mateeka abamu mu Kampala ne bakyusa. Fresh Daddy agamba nti manager Francis yalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwali mu ndagaano, akasente nga tekajja bulungi. Ye manager Francis agamba abadde akola byonna nga bwe babadde babikkaanyaako, era muzeeyi wabadde alinnye ekigere nga naye waalinnya era akasente n'akamuwa. Tugenda kusookerawo wennyini we tugenda okutandiikira. First, Fresh Kid okukyusa management kibadde kyetaagisa at this material time? Of course. Kibadde kyetaagisiriza ddala olw'ensonga Fresh Kid abadde azikidde ennaku zino. Wabula nga sinnagenda wala mu nsonga eyo, kansooke nsabe bannaffe abayingira mu bizinensi z'abannaabwe nga zimaze okwaka, mwekubemu ku mitima. Bamanagers abali fake obalabira ku kulonda baliwo nga tasobola kugenda ku ground kwezuulira talent ki ye. Mulowooze nnyo ku ki kye tuteekamu okufuula abayimbi ba star. Bwe kiba kyetaagisa mujje mutwebuuzengako nti kyetaagisa ki okucreating omuyimbi owange. Creating a brand. Kuba kati Fresh Kid abadde brand ambassador Kanani Soda. Yali Luwero ng'ayimba mu bbaala. Mu mwezi ogwo nga buli interview omusangako, buli lw'okyusa akalimi osangako, buli lw'okyusa okwata remote okyuse TV osangako. So twetaaga tuwa abantu credibility yaabwe where it is due. Francis Kamoga owa Texas nkussaamu ekitiibwa, I salute you. Naye akatale ennaku zino kabadde kazikidde ak'omwana. So tugambe nti if this is a business, right, manager Francis and his company, the Texas management, they invested. Tugambe nti bw'oba mu mutima mulungi ng'omwana wo bamukujjidde mu kyalo, omwana najja n'assa peesinga abayimbi ababaddewo, abayimbyeko n'abanene, n'akikuba, omwana n'akola erinnya. ne mukola endagaano
omwana nga ku kasente kakola ng'omuzadde ofunako gwate yandibadde omuwa omwana oyo n'akuwa ettutumu naawe ne wabaawo abakuzuula ne bakuteeka mu kuyimba kuba Khalifa naye yazuula ekitone mu Fresh Daddy kitone ki ekyokuyimba n'amuteekamu n'akuba hiiti ziri awo tudde ku Fresh Kid okay tudde ku Fresh Kid okay Fresh Kid Fresh Daddy Mama Fina n'amuyamba nete yamuyamba nga Fresh Daddy yamuyamba nga taata w'omwana asobole okubaako naye kyakwasaganya omwana amuleka agende mu maaso tugambe was this done in good faith or was abazadde bano babadde fair eri manager Francis anti kati first of all kirimu engeri bbiri bazadde ba Fresh Kid nga bo tebategeera ate tebaasoma osegeera so kati bangu nnyo omuntu okuva gy'avudde yasoma ebitabo bye amanyi ne bizinensi eno najja n'abawuddisa n'ababuzaabuza titugenda bbawa bwe kiti kati tunulya mama wa Fresh Kid gwe bwoba olaba amanyi ki so mwangu wakujja n'omumanipulating obwongo n'omudiverting anava ku kituufu n'agenda ku kiki ku kikyamu so siyinza kugamba nti bakikoze mu mutima mutuufu oba mubi kubanga bo nga bba abantu si bategeevu otegeera ne bwoba wali agadde obbasalira omusango pima entegeera yaabwe yenkanawa so in terms of business tugambe nti when you look at the profitability of the music industry of any artist bearing in mind nti Fresh Kid asoma ayinza okufuna gig emu bbiri weekend you look at the rating how costly the industry is kukola video music kati wa power play tebazanya buzanyi music badijjo lino balabamu tugambe nti omukulu abadde akola sente nyingi nnyo ezireetera tata w'omwana ogamba nti manager takyaleeta sente ekisinga obukulu yabasangana kaki omanyi nze kati ndi musajja nkuze ngoberedde industry eno njinamu experience ya myaka 16 because nagitandika ndi muki moto bw'otunula watwalinawo olutalo sinzigu wakati wa 939 wakati wa Livingstone Kasozi ne Hamani basudde nga luva ku byanfuna Kasozi anziba Kasozi akola ki naye ebiseera ebisinga tulowooze omuntu yakusanga oyina kaki bamusanga mu bbala talina kyalina akubbyeko kaki yakuteekamu kiki kiki omufunyemu omuntu okuleeta obuleesi n'akuteekawo abantu ne bakwesiga ne bakukkiririzaamu nakyo kintu kikulu so bw'akubba bw'oba osazeewo okwawukana naye genda so tugambe nti era nalabye Fresh Daddy was ill advised oyo omusajja nkugambye talina magezi waliwo ali emabega apikamu omuki omuliro era namulabako juzi ku programu emu omusajja abadde atubba byererere yakusanga oyina katinga n'enjala mu bigere omwana ow'emyaka 8 I want to pose a question here omwana ow'emyaka 8 yalina okukolera tata w'emyaka 4 let's be specific in this kisobokera ddala naye omuzadde ono yakikoze ng'alumirirwa talanta ya mwana oba nga yeerumirirwa ye ng'omuntu tebalowoozezza ku biseera bya mwana bya maaso yo balowoozezza ensawo zaabwe mu budde buno zigendamu kaki naye nga teri kintu kikulu nga akawunti ya mwana kubanga buli weekend ebadde eyina akakola ki akatonnyako mwene muba mubadde mufuna bufunyi kyakulya kimala kubanga kati bwe ntunulya Fresh Kid ne Fresh Mami enjuba eri mu kugwa oba otegeera kyentegeeza budde bwabe bali mu bwakawungeezi kakati ate bw'olaba ono omwana omusana gukyali gwa kumaca avaayo obuvi ajja buki so kati bw'oba omwana asobola okusevinga ssente ng'obudde bukyali so ab'enjuba eri mu kugwa temumumalira budde temuddira talenti ya mwana oluwombo lwoddukubamu biki bituli atuuka okugenda oddulya nga lwayiika dda bwe tuddako emabega contract gye baali basayininga I want us to critically possibly look at it the agreement yali nti manager Francis afuna 20% Fresh Daddy nafuna 20% omwana nafuna 20% mama nafuna 10% wasigalawo 30%
ekola emirimu transport mafuta kukola music video. But when you look at the music industry and gigs omwana ono zaakola olabanga really omusajja ono yali asobola okunyigiriza n'atuukiriza endagaano eyo ne bw'aba agituukiriza n'asigala ng'ali mu business. Omwana ajjukira aluli twalina manager Francis, he had a press conference ng'agezaako okugamba nti Fresh Kid buli lwayimba ayimbira mu ngatto mpya n'olugoye lupya byayimbiddemu wano tabiddamu ate bikolera kweri 30%. Okitegeera naye ng'olaba akola ssente mmekeze zisobola okukola ekintu ekyo. Anti ogambye buli lwayimba ayimbira mu ngatto ki mpya so si buli lwaba wano ng'atudde kikyentegeeza nti bw'eba management yafuna 30%. Mu 30% mubaamu omuyimbi ayambadde atya atambulidde mu mmotoka ki so toyinza kugamba nti bambi okusinziira ku mbeera nga bweri afuna ssente mmeka ng'ate ogambye ayimbira mu ngatto ki kitegeeza aba kumuki ku mulimu still ssente zibaawo. Man ssente zibaawo kubanga buli ngatto empya gy'oyogerako n'olugoye olupya bw'aba abyambalira ku stage tagirinnyirako bwereere. Oyo omwana nagezaako mupangisa ne bansaba $3 million. Yes ne tukkaanya million mmeka 2 kati engatto empya ya ssente mmeka eyo gy'ogira nti. Okay, now let's look at MC Vensam taking the on. Will he manage oba atumalira budde? Tulabyeko ku brands nnene mu Uganda ezigudde olw'okukyusa management. Abaziza bafana. Nze bwe ndeeta omuyimbi wange mba nze nina pulaani ye nga nagiwandika mu muti b'omulese nabo media houses z'obadde ba DJ bobadde okola nabo mbadde nkola ntya okuboostinga music we nze mmanyi mbadde nkola ntya omuyimbi ono okuba mu mbeera ennungi nze mba nina pulaani ye. So tugambe nti Fresh Kid atulabyeko? Of course akoze atulabyeko nnyo kubanga ate abantu balina ekintu kye batategeera mu industry eno. Mulimu abayimbi ababuyabuya nga bw'akyusa management akubuuza oli abadde awandiika ennyemba. Kakati ekibuuzo ekyo nakiwulirako ne ku radio omugenzi nendabira ddala omuntu omubuyabuya. We've seen great talents. Njagala just nkuwemu a glimpse of these stars that have totally failed just because of mere change of management. Ziza Bafana. Personally, I don't believe Ziza Bafana yagwa. Nti yali talina music. Soko mpulirize. Sikiriza nti yagula okuba endongo yali tetambula. Naye endongo yali ekyatambula. Naye omuntu eyali apika. Bwe yadde eno n'agamba oyo simumanyi. Kuba kati DJ akukubira n'agamba waaye. Omulenzi wo Australia n'agamba oyo namutadde kati nina Spice Diana. Abaana abo balina obuzibu buli bumu. Ye bw'awulira nga music wali ku radio, ku TV, mu mabaala, yo olw'okumanya music yo yatuuka wa. The same happened to Fix Maker. Ne Fix Maker. Yes. Gundi ono. Clever je. Bwe yava ku kiwa endongo ne. Munnange kino kanti babuulire mmwe nga ntunudde bulungi mu kamera mu abayimbi abali eyo. Music omulungi abanga mmere. Naye emmere eyo ebaako omufumbi. Amatooke gagenda okufuuka emmere nga gamaze onnyigibwa. Tegafuuka mmere nga gakyali mu lusuku. So gweleka kulowooza nti olw'okubanga gwe lusuku oli abadde awandiika munnange oli yamanyi engeri ettooka aliwoobeza atya yamanyi bw'awoobeza ettooke lye ne lifuuka okuwoomera ne lifuuka emmere ewoomera omuki omuli. So bw'otunuulira ono Gayani Fresh Kid oyo omulenzi atulabyeko naye ate ne siba nenya nnyo kubanga ne manager oyo tomanyi biki byabadde akola. I had an interview. Bw'okitunuuliramu nti ono Gayani ye 14 Kebo nge yabawandiikiranga music naye yavaayo kirabika naye ensasula esijje si nnungi. So kale nga tetunnaba nenya nnyo bano ba Fresh Family kwabbo tebategeera bulungi. Saagala nnyo tubamalireko buki budde bwaffe bungi naye tujjukire nti waliwo obwana bwa Ghetto Kids obuzinya amazina buli wamu ne bukola ki ne butuukawo. Time etuuse ennyumba bagitwala tugenda okulaba empapula nga teziri mannya ga company tioba kozi babayita baani abo Ghetto Kids triplets. Ghetto Kids nga tebiri mannya ga company biri mannya ga muntu sekinoomu. So munnange ne bano ba manager oluusi we balaba abaana abato
oluusi babakozesa nnyo okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe bonga be bafunamu bonga nabo bakola ki bekkusayo naye ng'ekisinga obukulu baakusangawa you have at least to remember wawe baakujja wa naye ng'era teweerabira bw'okula ng'obadde sita n'otuuka mu myaka emikulu toli sita tolina ssente oba ojja kwetuuka. Let's look at these things. Fresh Kid si ye mwana asoose okuyimba nga muto. Tulina abaana abayimbira ddala nga bato nnyo ddala. I will take you back. Twalina kana akali akabudumulasi. Twalina Ricardo, Baby Gloria. They were all very, very young. And bw'otunuulira Ricardo, abantu bazibu. That song yalukolanga ndowooza tanoza na myaka 6. Lwakuba nti ebintu ndowooza byajja ne bijiraagiramu endongo n'eserebamu oba ye gundi ye problem yali yakusoma bagira ne bamuzayo ku ssomero but myaka nga 8 emabega nagamba Abdumulasi mutabani wo si muyimbi omanyi baana bangi abazze mu ndongo ne tubawuliriza ne bitunyumira akaana kali sharp nga bakoleramu nnyo ensobi naye olw'okuba baana newesanga naye bw'okakuba bw'okakolako analysis ekayingira munda abantu bajja kugaana ekino ekisajja kyawa naye tayimu etuuka nga tetukyakubalanga muki nga mwana ebigabo byennaga Abdumulasi omwana wo tukyamulaba nga mwana tayimu egatuuka nga tumulaba nga omusajja nga buli nsobi tumusabula kakati ali ludda waleero ba Baby Gloria baagwa bali totami. Why is it that actually mu mulembe gw'abaana abazze batuyiikira nze omuyimbi mmanyimu ogwo Little Tammy abalala bonna babangamu nene Little Tammy aliwa yakwejinga simanyi gyali naye nze yali muyimbi kunze era ng'okuyimba okuwulira ayinamu otegeera. Can we say that kizibu nnyo omuntu okuva mu buto talent najagikuza n'akula naye bazirina bano talent gye baalina yakubeera nga basobola okuyimirira mu bantu oba balina platform. Let's look at this and Abdumulas yali by then yaliko nga kyonna kyatukuba maaso kikola. Then when you look at background y'abaana when you look at Baby Gloria, her mother was at her peak. Her mother was at the peak musically. So there was a platform. Omulokole bwayimirira ku katuutike n'abagamba omwana najja n'adaabadaawo nga gwe bawanze katala tugabugambi mwana wani mwana wa mubuulizi mwana wa pastor era yakola ki yasinga. Abdumulasi yali ku peak nga buli kyagamba nti kino nga kyekikola ki kyekiba kisinga. We have some kids abayimbye like from the age of 14-15 right now bali mu 30 Wizo yayimba wa mu 14 Wizo yatandika yali mu senior 2 senior 3 nze saagala biri bye wabona ng'obba amapapa ali ku masomero njagala wennakulabira tondeetera bino era kibanga omuntu wajja okunyumya mayijja ne bulabula Wizo anti labayo ne byeyabbiramu some guys abayimbako Wizo yayimbira Doreen awo muwambye. He was still very young naye era yali akuze consistency nakujali Nakujali was later on. Nakujali was later on. Wizo okukuba hit yali biliona biliona Nakujali Nakujali was later on ngavudde ne mu ssomero. I think he had Doreen muwambye bulira ebyo musomero bya musomero toleta kaliyoki toleta bana abayimbi abali temutunyumizanga kaliyoki wammwe batunyumize endongo mutunyumize endongo era Wizo mubalira ku Nakujali radio mugenzi mubalira ku Jennifer bili ebyeri simanyanga ejjinja ne Grenade tumubalire wano wali kati kanyumiza bino twalwa ka video ke naleka tambulanga yali mwana muto saa kumanya nyumiza wano ngoli wajje kuchiwa yes. All right, that's where we are. ETV Uganda, what the XP is my name. I'm here with my colleague Musajja inengeri gyakwatamu ensonga ze Abudu yekolera. We are trying to give you a glimpse of what has been going on. Tutunulidde Fresh Kid. So kati magezi ki goyinza okuwa management MP ya Fresh Kid? Sirina magezi gengenda jiwa kubanjira bango omusajja abbye omukyala ku musajja munne n'amulimbalimba eggulu n'ensi. So tugambe nti new management eringa Dr. Muza yazze kusaanyaawo
eringa Dr. Hamza eyinza okujja ne ssente zaayo mu bungi ne teyina plan. They don't have a work plan. Kyemmanyi kiri kimu empapula oyo Guyani Francis Kamoga yazikuddemu zonna. Until like another thing. Kati bo bali bagenze n'ekitabo kumbe bagenze na cover yokka. Then naturally I'm trying to go back to manager Francis press conference where yayogerera n'agamba nti ye alina contract n'omwana n'abazadde ya myaka emeka n'agamba ye tagenda mu kkooti kuba bali bazadde ba mwana era n'agamba byonna bye bamwogeddeko abasonyiye era ye abadde n'obusobozi obugenda mu kkooti yagambe contract yange bansasule naye contract esazibwamu actually ekikozesa contract kwe kuba nti abantu abamu mu business oli abadde abayimbi okuva edda ng'agoba buki bugobi naye nga contract singa mubaamu obuwaayiro nti kino bwe kinaagaana otutuukira ne kino tuli baddembo gitaminatinga so contract ya terminating naye era musooka mwebuze lwaki kale munnaffe teyagenze mu kkooti kitegeeza waliwo ebitaakoze ki n'ekirala bibadde bitatuuka n'engeri gye bamuterminatinzeemu nga bwe mukola endagaano n'omuntu omuntu bw'agaana otuukiriza endagaano muddayo gye mwagikolera ne muddamu ne mwogera oba mukikola bukozi nga yetamanyi toyinza kuŋŋamba nti awo tewabaddewo bannamateeka anti ye nga manager Francis olunaku lwe twali naye ne press conference I think it was a Tuesday Wednesday lwe yafuna ekipapula officially ekimutaminating nga yali abiraba mu mawulire then bw'aba awulira nga tebakikoledde mu mateeka agende mu kkooti anti ye n'agamba omwana amugje wala teyagala bagambe nti ate tayagaliza mwana this is business nga nze nkukoze nga business nkusanyawo nga tonnyumiza mwana because oyo si mwana we are talking about business ataddemu sente tetwogera ku mwana twogera ku business twogera ku brand ogisanyawo n'ogikuba ekiko naye era kyemmanyi yo yakoze eki yasanyawo ate kino kanti bagambire mu kamera Francis tagenda kugwa kuba tulabyeko abantu bangi ayina Jowiland already si naabo ba Jowiland bamwe tulabyeko abantu bangi ba manager bangi abajja abayimbi kati nga bolaba Jeff bwe yatandika ne Kamiri n'amukuba tteke Jeff ogeye okulaba atutumudde Ready and Wizo nga bamukoledde sente okusinga Kamiri ze yakola ki ze yamukolera tuba tuli awo nga Radio mugenzi amukubye tteke tugenda okulaba avumbudde Shiba from nowhere yali amaze kuba upcoming emyaka 10 amukoledde sente zisinga Good Life ze yakola ki ze yamukolera so muganda wange Kamoga Francis manyi ekintu kimu gwe alina empapula ezifula omuyimbi star bano batutte ati amazo mufuna bano batutte bagende babone oli buvule bano batutte muti gwa papaali munda mutuli. All right, ETV Uganda, that's where thank you so much for watching. Word XP is my name. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatulaba, thank you so much for watching. Word XP is my name. Big up.